ene ye program agape wachika ni Shafi Kurwanga muzikola haja Abdul Munyame. Omulungi andaba era mpuliriza akadde kano Shafi Kurwanga muzikola haja Abdul Munyame nzaliwo olunaku luno olw'Ejjuma anti mutula nekedde naye nga ensonga za kiseka zisinze okundeeta nzise era njogere ku meeting ebeerayo egenda okubayo nga 6 January 2018 Nambole ku Kiprotic Hall mwegenda okubanga ate etuuzibwa. Ensonga enkulu eri nti lwaki basazeewo bonga bo ba members bo bagyekubirize management ebaddewo basoke bagize ebbali bo basalewo bonga bo ba member bateekamu ssente. Kivudde kuki jo twafunye omu ku bayima ba programu eno abasazeewo meeting eyebeerewo mwami Bazira Wambuzi naye mwami Bazibu Wambuzi naye leero nzize n'omu era omulala sebo nesimye okulabako akadde kano esebo amanya gaffe sebo era gwani neyanza nnyo amanya bampita Webi Edi esebo nsabe eddoboozi beereko waggulu. Mwami Webi Edi okulanga ni mu katali ke wa Kiseko oli ku management okulanga nsiri ku management ndi member. Oli member? Mwenga mwe ba members muvudde kuki okusalawo ekyo? Ekintu ekituusize abantu tuyita meeting eyo ekikulu kiri nti twateekamu ssente naye tetutegera kigenda mu maaso. Kati kyetulaba nti tuyite bamemba bajje tutuule wansi lwaki project tegenda mu maaso, lwaki tetuyingira. Ekikulu kiri nti lwaki project tegenda mu maaso era lwaki temuyingira. Kyemusinga okwagala kuyingira ye nsonga enkulu eteereddwawo meeting kuba olwo byetuwulira ebyali mu kooti tetubitegeera. Kati ebyali mu kooti naffe tetubitegeera kyova olaba twajjeemu abakulembeze ffe nga bamemba tujje tutuule wamu tulabe buzibu ki obuliwo. Abakulembeze batugamba ki ekyava mu kooti kati awo tulyoke tusalewo kyekiddako. Nabadde nsoma ku emu ku agenda yammwe gye mwawandiise nga mulaga nti mugenda kulonda obukulembeze obupya obukadde mubwetamiddwa kiki? Tetunaba kubwetama naye bwe tunaabeera mu meeting ekinaava mu meeting kye kinaasalawo. Kati nze nga memba omu sobola kusalawo. Kati kitegeeza meeting yenkulu. Nsaba oyita abantu era abantu bonna omuntu amanyi nti ndi memba mu Kiseka market eyasasula $5,000 saawa 4 tosigalayo obeere ng'oli mu meeting Kiprotic Hall twogere ku bintu byaffe bizibu ki management erina buzibu ki ani alina obuzibu tusalewo awo mu meeting kyekiddako tuveeyo nga buli muntu ali clear amaze okutegeera kyekiddako. Waliwo kyempulira nga tonnagenda obukulembeze nti buli mu bbanga kituufu era akatale kali mu bbanga. Akatale sekasobola kubeera mu bbanga singa kali mu bbanga ffe tetwandiise meeting ffe bananyini katale era weetuli kyetwagala kumanya buzibu ki obuli wakati wa project n'abakulembeze kyekyava mu kooti kyekiddako. Kyobola twasazeewo nga ffe bananyini tuyite abantu bananyini bajje tulabe kikituzaako boogera ki. Neyanzege ekikulu kyendabyemu mu kintu kino nti ekyava mu kooti ki? Awo kinaaba kimanyikiddwa then nga bafuna step eddako naye nga bingi nnyo bitugenze tutaba bitugenze tugoberera naye ng'omukulu w'abagambye nti sawa meeting etandika saawa 4 naye saawa 3 buli muntu alina okuba nga yatuuse Nambole ku Kiprotic Hall saawa 4 nga meeting tugitandika. Amina sebo neyanza nnyo neyanzeege abadde mwami Webi Edi omu ku abo abavuddeyo ne baga nti abakulembeze we twalonda ffe abalonda era n'akatali ffe abakataddemu ssente okubanga project egenda mu maaso. Neyanza nnyo neyanzeege asobodde okundaba
abantu bangi nnyo ddala beetaaga okumanya lwaki ekizimbe kya Seeka tekigenda mu maaso naye ku olwo jangu obeere ng'obiraba. Mwebale nnyo mwebale ddala mbadde Shaafi Kulwanga muzzukulu wa Alhaji Abdul Nyami ne munange Samson yabadde ku kamera olunaku olwaliro. Mwebale nnyo akuume atakume nampiira. Amina.